nga bwe nabategezza nga ntandika Saimo tali ku ttaka lino nedda bannange ali Dubai Dubai eyo tugenda kubeera nga tugendayo tumufune atubuulire ekivvulu kyabadde kitya olunaku olwokuna Bobi Wine yalina concert ekata yalina ekivvulu ekata naye ng'ekigendererwa kyekyo ekivvulu kuyamba baana betukeera nkakasa tutera okulaba ku social media abantu ab'enjawulo abaana ab'enjawulo nga bagamba basiraana wano na wali kati nga baagala kukola bivvulu bino sente zisobole okubeera nga zivaamu aziyamba abaana bano concert yali yalwakuna ekata ate nga olwaleero alina okubeera ne concert e Dubai naye ne bijjamu awo akigoye wezinge ng'omukulu eyasuze mu masuka ameeru bwagenda okubeera nga atunya leero bannange ffe tufuta mwana gwe olaba obadde otutta oli kuno ng'efufwe tukuba ffenna oba ntandikirewa oba kati omanyi akati banda bali bulungi eyo kale mbabuuzaako amakyago olunaku olwekansuze nti muli bulungi kamwere kubanga ate muli ku telefayina ebyo kya ku weekend ye program kwoli tuli Florence siri kusonyiwa kale but anyway tuba tuyingiddewo okubeera nga tubatuusaako amawulire nga bwakugambye tuli UAE ensonga yabadde etuleese wano specifically kubeerawo mu concert ya Bobi Wine esoose ndozo oluvannyuma lw'ebbanga eddene nnyo concert eno ebadde yanjawulo okolwa nsonga nti ekisooka expectations zibadde waggulu nnyo bw'ogenda mu namba z'abantu abadde balina okuba nga babeera ku kivvulu kino ebivvulu by'e Dubai nali njogerako n'abamu ku b'amawulire n'abantu ababeera muno namba z'e Dubai zibeera wakati w'abantu 100 nga kikusaze paka ku bantu nga 350 ku bina ng'okoze kakale ekivvulu kino abakitegese bali ba expecting abantu abali mu 100 n'okusukkawo kyekivvulu ekibadde kisuubirwa nti nno ne Kadaama oba abaana abali mu biyumba bagenda kusaba liivu okuva eri bakama baabwe baveeyo mu biyumba bafulume bajje era nga tiketi zibadde zitandise okutundibwa nga bantu batandise oli akuba essimu mujje mundeetere tiketi bamukwata tiketi bagimutwalira mu kiyumba nga baana bamaze dde okusaba liivu okuva mu bakama baabwe abantu abamu ekyo ebadde etissa abantu okuva mu Uganda jo twabadde ku airport yawo Dubai nendaba abantu abayingira nga bava Uganda nga baagala kubeera mu kivvulu ekyo bannabyabufuzi okuva ku lunaku olwokuna lwe twayingira wano ndowooza buli wooba otambula ng'oli ku bibyo osangayo munnabyabufuzi nga naye atambula bibye naye nga gye kigwera kinakugwera mu concert so expectations zibadde nnyingi nnyo ku kivvulu kino zibadde nnyingi naye lunaku olw'ejjo zabadde ziwera ssaawa nga 9 ne tufuna communication okuva eri promoter nga agamba nti location ekivvulu kyabadde kirina okubeera ekyusiddwa kakati ekivvulu kino kinayo kyadde kirina okubeera nga kyabadde kisaawe wabula ku last moment location nekyusibwa era nga ku kyatugambiddwa lwaki location yakyusiddwa okusinzira promoter baatugambye nti venue yabadde ntono era ne tutwala kye baatugambye wabula ekyatwewunyisizaamu ate ne venue Bobi Wine gye yabadde alina okuyimbira Abu Dhabi because yali alina kusooka Dubai ate agenda Abu Dhabi ate ne venue gye yali alina okuyimbira Abu Dhabi nayo nekyusibwa kakati ebibuuzo ne bitandika okumountinga mu bwongo bw'abantu kale tetuganye venue eyinza okuba nga zibadde ntono naye ebiseera ebisinga promoter kintu kyatandyagadde kukola kwe kutekinga risk okukyusa obwongo bw'abantu ku last moment artist agamba kantwala akatono naye nga nkoze because ebivvulu mubimanyi bisala naye woba ng'okoze ekivvulu kyo n'okwasa abantu ng'abantu bakitegedde ate kiba kizibu nnyo okusalawo ate okukyusa attention yaabwe kale kino kikivaawo netusala ne batugamba venue empya egenda kubeera Sharjah Wanda Sports Club awo nga Shiba we yali olwakuba nti Shiba ye yali mu bbaala yali mu kabaala then ng'abantu bo batutte kisaawe awa trainingibwa ndowooza niko osooke tutwale nga tuli mu kwanjula venue empya twabadde wawulira edimu tusooke tubawaawo then tujje tukomewa tufune update endala ate era eriwo mu kivvulu ekyo
tovaawo sokompe nga tulambuza abantu ekisaawa awo abantu balabe embeera nga bwe twalambuza abantu venue yabadde efaanana expectations z'abantu ab'enjawulo nefaanaganako bwe sokompaawo nzija atembawo olulala onagambye mbono manyi ga kifuba gano ke kafuba kino kiki kifuba ate kino akadwalibwa naye utawe panki wano bakufululidde wammwe baye lyakafuba k'enkoko kale tuli live wano e Dubai era nga specifically tuli awo Dubai oli kyayinza okulaba nga erinnya eggazi however ekifo kyennyini tuli Shauda Wanderers Sports Club kati agaliwo amapya twaze Dubai okubeera nga tukavaringa ekivvulu kya Bobi Wine ombanda wa kabaka owakabi Robert Kyagulanyi Ssentamu President Nup kakati ensonga y'ekivvulu ekyo ndowooza mugimanyi kubeera nga ate bayamba ku baana bali stranded abajjeka eno okuba nga ate banoonya ssente ne bigaana ne babatwala mu detention nga okuva mu detention yeetaaga okuba nga olina ticket okusobola nga ate odde waka so Bobi Wine President n'agamba nedda kannyingire mu nsonga eno mbe nga tinnyambako Edi Mutwe yatuuse dda Kabanda ne Solid Band batuuse dda n'abalala bangi nnyo abakulu bannaye kyekiriwo nakulabye nasembye kulaba ku nnyonyi no nesiddamu kulaba neŋŋamba waayo omusajja bw'abula bambuzizaawo olubuza olumanyi ayinza okuba alina famire eno kati nange ate natuuse nga nange nina ebyokwerinda ebyange nti omukulembeze atuuka ssaawa mmeka omukulembeze olwedde mwali mu kifo mwali mu nfo tebajja mulabako saawa eno naye nga kyebalina omumanya mwali sisobola beera wano nga taliiwo oba okitegeera naye bannayuganda mwenna ne bakwano bammwe ab'ensi endala mujje tununule bannaffe tiketi yo yekomyawo yejja omwana mu buwambe tiketi yo ojogenda osasula ojjolaba ekivvulu yegenda okujja omwana mu buwambe ataddeyo ewaka balabe kukubonale abantu abatuuse okuva e Kampala ababaka bazze onalebbo nkunyindi waali onalebbo nyeko Deriki waali onalebbo Kayemasolo waali Patrick Njuka waali abayimbi n'abagundi ababaka bangi nnyo we bali nnyo ne bannaffe bangi nnyo ab'ebitiibwa b'obuvunaanyizibwa abali mu kifo kino munnange bangi nnyo bakwatibwako olw'okubonaabona kwa bannaffe abali mu biyumba abali mu busibe be bakwata oluusi abatali nsonga eri awo eti y'amaanyi naye okujja kwabwe kugenda kukola statement y'amaanyi nnyo tuzeeyo bannaffe nkakasa nti ekintu kigenda kubeera kiriya nnyo tugenda kuba live nga bulijjo Simon ebyaffe obimanyi enkuba gye tukuba solidi wetwogera kukuba live kyovola bantu twagambye tugenda kukola concert yegenda okumenya records concert empya ne live ne baleta solid band kati just one kwagala kwongera mu bantu bamatiza omukulu pozika abakuba kyuma ono wa base wazze nayo okunyiye Dubai base eringa mmotoka emmotoka eba yemu gy'osanze mu America gy'osanze Uganda bweba automatic ekirimu akatiiko nze sirina akati guno omutwe gwe gulimu akati gwe gwennyini amateeka abo bamaidisi baganda fe abali mu biyumba tebava waka so kati tiketi tubatwalira ddala tukola delivery wano mu Dubai tusaba off tosobola kuvaayo buve ku mulimu nga tasabye ki off venue empya development empya yasooseewo but then abantu abaana abeeno bedda betulimu nga omanya abantu naddala abawagizi ba Bobi Wine balemerako abagambye tekirina buzibu kubanga bw'otunamu ku distance wova e Dubai abadde balina okubeera ekivvulu okugenda e Shauja oba tosanze ejjaamu otambulira wakati w'eddakiika ndowooza 7-9 kusinziira ku driver akuvuga amakubo geno malungi n'omuntu abanga avuga speed mu kaseera katono aba atuusewo so distance yali stage kikulu ennyo ekyokubiri ekifo kyekimu ekyo Shiba we yali last week era n'abantu babeerawo kati Bobi Wine wabanga ali mu kifo kyekimu olowooza nti wabali tewaliiwo njawulo nnyo so twavudde awo